Political Dice. Empishi y'ebyobufuzi. It's controversial. Purely political. Well researched. Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gampanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the alternative TikTok nange teditenja ewamune. Farida bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tekulike nnyo mu kuwummula mukokyali ku programu yaffe The Mighty Drive tubeera ku buwangwa neno olunaku lwa Kutaano era nja kukubiriza nnyo mmwe abakkiririza mu nzikiriza y'Obuyisiraamu tugende tusaale ejjuma n'okukubiriza mmwe munnanga abakkiririza munono nti olunaku lwaleero tulya mmere ya mu ttaka fuba nnyo okufunako omuwogo lumonde balugu ebintu bwe bityo osobola okuba nga ate ofumba n'olyako ngenza okulaba nti abasajja bangi mwagala okwasa abakazi bangi era mwagala nga mbembu njagala mujjange nze saagalya ddala ujja wange bannaye siga nti muwala naye saagala kubeera mukwano gwe abe saagala kubeera na bizinensi naye abeera eri nange embeera eno buli omu atambuze ensonga ze waliwo aŋŋambye mumbejja nandawula mbonna ate eddiini gy'osomanga ekola ki eragira bakyala bana Neera njagala okwanukula okwotegeeza nti eddiini teyakiteekawo ng'eteeka. Mbona omwami alina okuwasa abakazi bana. Naye bw'aba alina obusobozi ng'abakyala abo agenda kubaagala kyenkani nti omukyala nga bw'ona ayagala namba emu bw'ogenda okwagala namba 3 which is not possible. Teri agenda kwagala bakyala abo bonna kyenkanyi. Which is nti kale bali ebitabo by'eddiini bye tusoma babisoma kifulanenge muntu akisoma kusinzira ye nga bw'akifuna mtu amatovu nkulamusizaako kati nzenga omusajja nti obulamu butambulira bulungi nnyo kati gwe ng'omusajja omufirika okkirizibwa okuwasa abakazi bw'oyagala singa oba onoobaagala bwe bumu nti nja kwagala namba emu nga bwe njagala namba 10 ebiseera ebisinga kiba tekisobokerako ddala ne Bibiliya tegaanangako poligami. Kituufu. Bibiliya egaana ebintu bibiri. Bwenzi mwafumbo then gwatanatuuka okwegadanga mu nsonga ezo. Ebyo fornication ne adultery. Naye poligami temugana bwenegomba mukyala tenjo ngambadde omumbejja nga mukyala wange nga ngemeta officially Bible tekinako buzibu naye kati abebisaba bino twoyisango omukazi kasitomala okumulabanga walulyo naye muzibu beranga nte uliriza bwente yalulyo yes ekikubye eggwanga lino ne kirituusa wano butanoonya ndyo ntuufu wasaawa okola ki wasaawa then ate n'endoozi ennyini tuzifunye ne zibeera nga ntuufu bw'ogenda ojje olwetegereza omukazi n'abeera nakukunya nakola n'ogenda okwetegereza ngaewaabwe era waliyo amabanja lubaale bamukola ki bamusobya era kyobutolaba baffe nga ffe abatunuulizi tunuulira nnyo basenga b'olujja otunuulire basenga b'olujja n'amaaso amaki ojja kwesanga nga basenga 5 abasigadde baneekolera jange mwana yamuzaala wano yazaalawo 2 wali omu eri n'asuulayo 2 nga basenga 5 bakola ki
nga mulimu senga ogu eyatuula kati olina okwegendereza ennyo ng'owasa maama w'omwana ono atudde atya ate wano bwe muba muyingira mu mukwano wano ne girlfriend akunyumiza ffe nga ffe abamanyi ekituufu akasawo kabeeramu okuserera kungi oba olina tekuba kuseerera laavu ekubika amaaso onyumya nebyotalyogedde natikoga muwaffe gino tulina n'ekitambo ekiri abantu naye olaba kati bwenkutwale waffe netukola emikolo bwe giti kati bwoba tutodde ennyo nga gona okukuziya amatu oyinza obutabiwulira bikola amakulu ng'oyisewo emyaka otaza okugwamu naye bangambirayogera ekintu kino naye saakifaako amatu naye ngaekintu gyekiri kati ebintu ebyo byonna abantu era kyova olaba nti gwabanga mulimu gwa jjajja kyova olaba jjajja atambula awasa bobuli we bazadde omwana omuwala abeera muki mukyala we era jjajja atambula ne switi switi tamuva muki munsawo mukooti buli wajagenza okukyala mu banne yagendakwata mu kikapo ye aba yalaba dda naga nti kakati olulyo luno nga lulungi muzzukulu wange ono alina kukola ki kuwasa wano era yaba yatandika dde okwana eri okwogereza ana abatuyitanga mukyala wange mu butonga tukaaba ffe nga tetumanyi mukyala wange nga tuba tubawalana ng'omulengere lino odduka emisinde kakati ebyo byonna abantu tebabikola ki tebabimanyi beetaaga kuddamu kusomesa wali babuuza gwafuna walulyo bayitireko ewuwo anze nalina golden chance naye ate nafuna obuzibu kubanga ate maama we maama w'abaana omukulu ewaabwe baalagajjala era mukyala wange simwogerako bubi shes genius ne balina obulagajjavu ku mpewo bankulamusizaako agambye abakyala fe abalina okwetereza kubanga fe abaleeta ensowoli ekyo kyo kituufu kubanga omwana azaaliddwa mu mukozi ne bw'abanga tabadde wa luganda lwa mukyala tabeera nsowoli wa mukyala yaleeta ensowolo olw'ensonga nti aba tayagadde ku muganda wa bbaawe oba mu luli oba mu kika kya bbaawe so omwana gw'aba anaayiza ebbali yebeera ensowolo ekyo kyo kituufu naye nze ndowooza muzeeyi kiki ekyandireetedde omukyala okutandika okusaalimba mpewu ze zikola ki zivaako obuzibu era kyobalaba nti buli lwemukola empewo ne zibeera nga ziri supa n'abaana tebasobera waka tebasobera ki waka era kyobalaba nti omwana buli lwe bamutwala ng'aliko eyalubowa kuba baga nti lubowa oli mbuzi nume kuutanya kuutanya bosolo okukola ki okuutanya akati omuwala buli lwe bamutwala eri ateekeddwa okudda n'embuzi embuzi eyo esalirwa ki era tebateekamu namunnyo naera eribwako bamunyumba ki nga beebaza bajjajja okukuuma omwana n'abeera nga waki naye kati bino byasoba byakola ki byasoba abantu tebakyatambuza mikolo nga bwe girina kubeera bamala bogenda kuwasa bagenze bawasiza mu nyumba za bakitabe oyinza otya okutwala ekita ky'omwenge wa kitabe w'omwana obubuko naye nga abasinga bwe batyo babawasizza era ekyandibadde kikolebwayo kwe kunoonya omusika eyasikira jjajjammwe ne bamuzimbika wate musika mwavu ne bamuzimbira tenti eri ewuwe ku lujja eri mu lujja lwa jjajja kale jjajja yafa mwavu kale tugende mu lujja lw'omusika eyasikira jjajja baali badde bamuzimbira ensiisira eri ebyenfuna nga byatwonoona ebintu byonna byakwagala kweragako nanti kati oli alaba ekitiibwa kyonna ekyo yateeka mu amaanyi geyateeka mu muwalawe gagenze eri anti tamanyi kyovudde olaba nti abana bakitaffe oba n'abakadde baffe abaliwo ennaku zino bwe yali badde asobola okulaba n'agamba nti bino ebyobugagga byange mbirekedde abaana bange
naye obusika bw'omusaayi gwange mbwadde muzzukulu wange ki gundi actually omusaayi kati nze nina lubaale wange bwe naaba nzijuluka mu nsi oli anaaba amuyingiddeko edyoba kwe naakyusiza ajja kuba yeesiimye fanze ndi mugagga ndi mwavu tudde wano muki mu bwobuntu naye ndi musajja mugagga nnyo mu mpewo kubanga empewo zikuwa ekintu eki kulaba gwoyinza okulaba olutalo ng'olulaba eri ne lutandika eri ku New York ne lutambula ne luyingira Afghanistan ne luweta amakona ne lujja mu Iraq ne luweta amakona n'ogenda okulaba gundi alufiiridde mu Ukraine ate kati lukomyewo olusaze nga gwolaba n'ogamba bano bajja bakuba ng'era bajja bakola ki bajja bakuba kubanga ekitundu ekyo tebakirina kye beetaddemu ennyonyi bazirina zidduka emisinde zibitu buli emu ya biliyoni 2 ne miliyoni 10 bitu egi naye tezijja kukola kubanga ne mu Afghanistan zaalema era babakuba ne bakola ki bakomawo ne bavaayo so mumbejja obadde ku nsonga ey'okuba nti amaka kati batata baffe batugaba olw'okuba nti kweraga nalabako omukolo gumu bwe bagenda okukyala famire yagenda okwanjulwa famire y'omusajja baali bulungi era nga abasajja ate ebiseera ebisinga abakazi baagala beerage naye kuno omusogo nti baali balinamu nga bo bwe baagala bagende balage nti balina akasente omusajja n'amugamba sina kyenjagala kitangible mu computing sente ze mwagala lwanga omukolo gwa mumaga kusasanyako bukadde 10 muzeete mu cash ffe tubategekera okusinziira ku buwangwa bwaffe oba temusobodde omukazi tubawadde mugende naye okwamala kwanjula tujja bategeka okusinziira ku nteekateeka yaffe naye muzi computing obanga gira abantu 10 tujja baliisa omuwala naye ffe nekuleeta simanyi tanka simanyi tubyagala ne banjula omukazi omukono ajja mu nnyumba nga Nazaala atudde wali ate nogamba obuko bwerere era bweto bakikola ne bakwata ssente ne baleeta okujjako emmotoka ze bajjiramu ezabaleeta tebalina kye bajja nakyo wadde neki kuba ebimu bali balese mu kukyala ebitonotono mu kwanjula tebalina kye baleeta okujjako ekita ky'omwenge ebyetagisa naye simanyi tanka simanyi kitanda simanyi lugalamirizo ya taata tebabireeta ani gweletera obuliri tebaleeta buliri muzeyi baleeta ntebe nayina genalabe busega newulira nokwewula lolejjudde ebitanda firiji gye muze okwanjula tebalina bitanda kubasula ng'ate bagambasa ekitanda omwana okabadde yaso balina kyasa atemesa kitanda nanti kyebasasula yakuyisako ina comment ku Facebook ku Facebook just eri abadde asaba mutabani wa muzeeyi ng'agamba nti ye mwetegefu mweyi mutabani w'omu kuba kirabika abaana bo balulyo n'abanga Kimera Henry nkulamusizaako nnyo otera nnyo okunoonyako mu inbox ebiseera ebisinga onteramu ebibuuzo byo nestabiddamu oba nesibiddamu immediately naye tekitegeeza mbu mba sibirabye mba mbirabye naye ate nze mba sirina busobozi bubiddamu ebiseera ebisinga mba mbiforwardinze ew'abakulu abansingako okumanya basobole okuba nga ate bakuddamu bulungi nnyo ngenda kubanga mpisawo ekibuuzo kya mwana muwala Zaina bagamba nze naloose Mumbejja gyebaleko naloose nga waliwo ankwasa ebisumuzo kitegeeza ki muzeeyi omwana mwala yaloose nga waliwo amukwasa ebisumuzo kitegeeza ki kugulawo lubala mu banja mbali manyi bamukwasiza obuyinza nedda nnyabo ate batanabakolerera teriyo byasankiyo Kivoya Museveni agamba mwine ebisumuluzo mutuguli.
Ndowooza mwana muwala owulidde bulungi nnyo ensonga eyo nga bw'erina okubeera naye ebibuuzo ku mulundi guno nina bingi naye mba sisomye ekibuuzo kyo tera nnyo okubagamba addemu yeebake mba sikoze eki sigenderedde yalibadde yaddamu neyeebaka mu Monica ng'anaabye bulungi n'addamu neyeebaka ennaku ezi 3 yajja kuddamu ajja mulage nti kino kino kyenjagala okay omukulu wa Ashraf Assalamu alaikum warahmatullahi agamba lwaki Munyera tava mu mazzi gange ag'ekidomola alinamu ebbanja namuzinda alina kyamugamba omuzinda alina kyamugamba oba afune omubisi gw'enjuki afune waagussa mu kasonda ajja kumulabeera nga agabudde okay nze Lubaale namutya ayinza okuleeta obuleese biku mu kitanda n'otunka nabyo n'ofuuyira pe nga tebigenda ebiwuka bikene mbi ne bijja bigudde mu sukaali amata biki Lubaale ekintu kizibu nnyo ate ng'oli abalaba ng'obuwuka bututawanya naye nga sepo envunza nga zaafubutuse okuluma abaana awaka ebigere mami bwe yalaalira ntanafa obulolo bwatuzinda nga buli tugenda ate buli mu kifo eki fumbiro nga mumufumba akawungeezi ne muggalawo ku makya temusobola kuyingira ne mufuuyira ne muleeta eddagala ne mufuuyira ne mumala ssaawa nga 2 obulolo ne bufa olunaku olwo ne mufumba ne muggalawo ekiro mugenda okukola ku makya nga bazinze naye olunaku lwe yafa nawe lwagenda tewadda teri yafuuyira teri yagira kianga tewali nze nkugambe Lubaale alanga buli kintu kyonna naye gwe kwetegereza ono kiki alanga naye ng'alangira mu buntuntu bw'ekisirusiru obulinga bw'olaba nti buntu bwa kisiru oyinza okuba nga oli clean very clean n'okwata n'ogira bwoti akantu kakulu mugendo kanaga ensekere n'ogamba naye omusonzi omuyonjo engoye nazigolodde ku makya byonna bibaamu okay agenda kusooka amalize n'ekibuuzo ky'omwana muwala Juliet agamba Mumbejja kisoboka okuba nga Lubaale w'ebukojjaawo yakuluma era nga akubanja akuluma n'akubanja lwansonga oyinza okuba nga gwe bisumuluzo kubanga nze nagenda okukola research yonna nagenda okwetegereza research yonna Lubaale yenna abantu bepanka bwepansi naye Lubaale yenna gwe tusomera wa bunyaffe yenna okuva ku lubereberye kubanga naye mu kugula omukazi Lubaale kwakola ki kwakkira kati bajjajjaffe abaasooka mu kitundu kiri ne bakola ekkobaane lya Nambi kwegamba weewuunya n'okwewuunya bw'obanga okola bulungi research weesekerera Ntambi Gulude n'agamba nze kyogamba eno Abawarabu Lubaale yabaluma anti ebiku ze nkoko zeewaka yesebu ne Japan ebiku biyitirivu Yes, but era Abawarabu Lubaale abatawanyiza nnyo kuba olaba bazaala ebyana ebikenenuka ebyana ebikankana bwebityo so balina ensonga nnyingi naddala abo abeefuula nti balinamu ku ddiini balina bingi bye basisinkanye emmese ebiku nkugambe balina ebyo bizibu bingi okay omukulu Silver anyway, last Friday waliwo yali asaba direction za offices zaabwe simanyi nti naawe kyoyagala gamba nsaba kwogerako naawe nkole ntya tubanayi tusangibwa Makindye Lukoli Nanganda tuli ku Setenda Lane nga wakava kunira ng'ogenda ebuziga katono nnyo ojja kugiraba leeni eyo yambuka katono nnyo ojja kubanga ate olaba offices za Digitalk TV bw'oba olina kyoyagala okumitinga Muzeeyi Ssebutinde physically osobola omusangawo olwokutaano abeerawo bulungi nnyo osobola okubanga ate omugamba ensonga ze bw'obanga olina ensonga ng'oli wala toli mu Uganda z'oyagala okubanga ate otuusa eri Muzeeyi Apollo Ssebutinde oba Mulongo kozesa namba yange bw'oba oyagala bintu byanjawulo nnyo okwawukanako ku ebyo enamba yo teriiwo so njagala tufune audios za Mulongo
So tufune ekibuuzo kuba mulongo Adamu kibuuzo. Tusooke tufune ekibuuzo then tufune audios. Kuba waliwo omulabi waffe yabadde nga mumeja we yabagamba nti bw'oba n'ekibuuzo kitwanguira bw'okibuuza katugeze nga ku lwokubiri mu maloboozi nti n'omulongo ne waba tagenda kubeera osobola okumufuna n'atuwa amaloboozi ago n'abaako ebimu yaddamu bw'aba waakubeerawo naffe ne tuteekateeka amaloboozi ne tugateekateeka so that tusharinga wamu ne bannaffe so ono yaweereza mu budde so mulongo lwokuba nti yabadde taliiwo twasobodde okubaako engeri gyaddamu erimu ku bibuuzo ebyo so okulaba nga tufuna okulungamizibwako awamu ebimu ebibuuzo mbyetamu inbox naye okuba nti batwagala tuyigire wamu ne tugezaako okulaba nti tubireeta wano ffenna tuyigire wamu so nabyuma tweyanziza tuwe ekibuuzo ekyo ekya munnaffe ng'alina byabuuza. Alamisizza era musiibi mutya nze kakati nina ekibuuzo nga kireetinga ku mwami Apollo alina ekigambo kyatera okugamba nti obulwadde bwaffe mbuuza ku kigambo oba ku kiyitibwa obusezi ekintu ekyo tetukitegeera tuwulira kiwulire nti gundi oba gundi balabika oba basezi naye obusezi kiri awo nti kirwadde kirina obuyinza mu ekitudde y'abaffe kirina makulu ki kuba tulaba nti njala weekugambye nti kyawe bya mu nnyumba bulwadde bwa bulijjo bulwadde waffe naye kirina makulu ki akati ekirala ekigambo ekyo oba omuntu busezi kikwataganira kitya n'ejjajja kinene kyawanga kirala badde nsaba mutulambulire bulungi mu kigambo mu kintu ky'okusiiba okw'ennono abalala bagamba nti osiiba n'onywa amazzi nga osobola okuba ng'osiibye naye nga weera ku nnyonta onywako ku mazzi kati tebitegeerekeka bulungi kino kyo ekyokusiibikukula ku bibala oba ennyama ataliimu nnyo kitegeerekeka naye waliwo kiri wakati awo kitategeerekeka kitattaanyizibwa bulungi. Tindituuka nga nkobyekobya kati ndi Kasimba wa Muwanga kale nange kankeerebwa nkoko n'atambulira mu bwaka wansaze obwa Sseruggula Miryango obwa jjajjange kale Mukasa akeera yakeera mu nkoko mbereberye nange kansabala obwato n'akubakobana n'amayengo weewaawo okwanukula ekitundu ekigambo busezi kijja kitya era ekigambo busezi kye kiki twawule obulwadde n'olumbe obusezi lumbe si bulwadde lwaki ngamba obusezi lumbe nti olumbe lituula mu bwamwoyo ate obulwadde ne butuula mu kitundu eky'obwomubiri olumbe luvumulwa n'amaanyi ga butonzi naye obulwadde buvumulwa n'amaanyi g'ekyo ekirabwako nga bw'onaagamba nti kati kandye ku mpeke kandye ku mmere kanywe ku kiragala gundi oba ojjanjaba bulwadde naye mu kujjanjaba obulwadde ovumula olumbe nti olumbe lwe luleeta obulwadde titukkirize tugaane tuula ndukuviire ku ntono bukyava lubanga lwa mmindi tuula nkulojjere ebiro by'abajjajjaffe abaasooka kale bwe guti bwe gwali mu biro bya Kabaka Kagulukusa yalina obwakabaka obubwe era yalamulanga Obuganda n'emirembe naye mu bwakabaka bwa Muleeguuza waasibukayo entalamule envubuka enjasabiggu zikifuba biwunya musaayi abaayagala okutabaala obwakabaka bwe kijja kitya nti yali azadde omulangira ayitibwa Kkunsa omulangira Kkunsa oyo ye yali omulangira eyasuubizibwa okulya Namulondo olwo njogera ku biro oba ku mwaliriro gwa jjajjaffe Kintu Kantu Muntu twawule ekitundu ekya Kintu Kantu Muntu n'ekitundu ekya Kintu Nsolo ajja n'ebbemba musota oba akontana n'ebbemba musota kiri ekitundu kyali kya bwamwoyo obwava mu bwomwoyo obw'ettondo tujjukire ti mu kukka kwa Nnambi Kalambika Nsonga yali muzaana yakka n'abazaana be nga we batambula nga baaweebwa ennambiko ey'okujja okulambika ensonga era n'aweebwa ensigo ez'enjawulo omulangira Waswa ze yali yeerabidde mu kukka okuva ewaggulu ddene
mu kukuva ewaggulu ddene kale olwo emyoyo gikka mu bukkiro tuuto tujja. Kabaka Kagulukusa yayina omulongo wa kabaka olwo tuvudde mu busese kubanga obusese bwatuula jjajjaffe Waswa yadda mu Bwamuwanga n'atandika okutereeza ebyali byonooneddwa mu nsi ye kubanga ye yali nannyini nsi era ye Muwanga asooka ye kigere kya muntu ekyasooka okulinnya ku lubaale. Olubaale lwenjogerako lw'olw'ettaka ejjunge olwaleero lye tutambulirako. Okubanga ffe abantu tuweebwa obuyinza kubanga tutula mu kitundu ekya Bwamwoyo nga tutondoka ne tuyitibwa Tondo oba ne tuwa ettondo. Omukyala alambikidde ensonga n'alambika. Ensonga twali tufunye bamaama abayitibwa bannakazadde kubanga be baluzaala obwakabaate. Mu biro bya Kabaka Kagulukusa bakwata omulongo eyali yawangibwa mu butonzi, omulongo wa kabaka. Omulongo oyo yali Kitambo era abangi bamuyita ekidandi, abamu bamuyita ekisiinya, abamu bamuyita ekiteega, abamu bamuyita Nyabindi okusinziira ku buwangiro bwabwe n'enzikiro z'abajjajjaffe ze baali batulambikiddemu nga basinzira ku bakyala oba bannakazadde b'ensi eno abaweebwa ennambiko y'ensi eno. Kale siikuluisa eyo obutakubuzaabuza ggwe omuwuliriza wange ti Kabaka Kagulukusa ono awanga omulongo wa kabaka mu butereevu bwe oba awanga ekitambo mu butuufu bwakyo, mu bw'obulongo bwakyo obutonzi obwakato. Olwo njogera ku biro ng'emmandwa, emisange oba emyoyo gyonna n'amayembe gavudde ensisi olwaleero gye tuyita ssese. Mu kuwanga omulongo oyo afuuka ettambotambo obusezi kwe butandikira nti mu kukuuma amatwale ga mutabani we yamukwasa omulongo oyo kunsa, naye mu kumukwasa omulongo oyo yaweekulwako akaba ne kamusibibwako oba ne kamuwangibwako mu kikyusankanamo. Mu ddiba ne bakwata enjolo oba amagumba g'embiriizi ne bagamuwangako. Omulongo oyo abali bamulabyeko ng'awundiddwa awangibwa miti mu kikyusankanamo. Kabaka omulongo oyo gwenjogerako yatandika okukunja, tuyita okulya, n'atandika okutabaala. Yalinnyanga ng'emmandwa, ng'akulinnya n'otandika okulumaaluma munno. Naye jjukira baali bamuwanze nga bamuwadde obuyinza n'amaanyi. Omulubaale eyakola ekintu ekyo yalina amaanyi n'obuyinza obukola oba obuwanga ekitundu ekyo. Kale mu kwagala okukuuma obwakabaka bwe n'amatwale ga mutabani we omulangira oyo, ettambotambo eryo bwe lijja ne litandika okutabaala n'okukunja. Mu biro ebyo ab'emmamba baali b'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira, era kye kimu ku bika ebyayina amaanyi agatagambika nga biina n'eggye ettabaazi omwali abatembuzi. Eggye eri ettabaazi nabo baatandika okuwanga abalongo baabwe nga babawanga mu mpanga y'emu, nga bw'onalaba kabaka nti yatandika okufuna abo abalina amaanyi ageefaanaanyiriza ebyo ebyakolebwa ne bawanga abalongo abo. Kale nno mu kutabaala amawanga ab'emmamba abaatabaala ennyo baatandika okukeewa nga tebakyasobola kuzaala kubanga kye kikolima ekyabajjirako oluvannyuma lw'okuwanga amaanyi ago. Kale mu kwagala okuddamu bazaale baale, omulongo oyo naye yabawa enzaalo n'amayembe bwe gatandika okuwangibwa, aganya omusaayi n'ag'entengotengo bwe gatandika okuwangibwa ne gava ku butonzi. Kale ekyo kitundu kyatambulira nnyo mu buzaale. Mu kutambulira mu buzaale ettambotambo lyatandikanga okuzaala ne ligoba lubaale ow'obutonzi. Oluvannyuma lwa Kabaka Kagulukusa okujja omukono mu ngabo, teyazzaayo buyinza wa mu lubaale, yamuwangira kintu ekyo. Kale nno abatabaazi abaasinga bagwiranga mu ntabaalo, ebitambo ebyo oba ebitambotambo ebyo byatandika okwala ne bituula mu ntya ez'enjawulo. Baani abaatabaalanga obwakabaka oba omulangira oyo nga baagala okwesasuza mwannyinaabwe yali yatwalibwa?
Omulangira oyo yali yawasa omukazi omuhima olwaleero ng'asibuka mu bitundu ebya Kabaka obwamuleeguuza. Kale bano bannyinabe mu kwagala okujja okutabaala Obwakabaka obwa Kulukusa baayagala bajje bamumaamuleko ku Nnamulondo, naye n'abasalira amagezi anti bagamba kittakimanyidde ekikwanguyira okyanguyira, naye yabanguyira teyabalonzalonza. Bwe bityo ebitambotambo ebyo bwe bijja mu lubaale waffe era n'obusezi bwe butandikira. Jjukira mu kutabaala kuno okw'ab'Emmamba baatabaala nnyo amawanga n'okutuuka mu Abisiniya. Kati Omuzungu Nabanteta yakwata ekitundu kino ekyaffe n'akinyumunguza, ate naye n'awanga amaanyi amalala. Kale ekitundu ky'okuweekula obuba bwe kityo we kitandika, ekitundu eky'obusezi bwe kityo we kitandika, naye nga wano tetwali basezi era tetwawanganga bitambotambo ebyo. Twawanganga mulongo wa Kabaka era gwe twasibanga. Gwe gumu bwe gutyo we gwali mu Banyolo, bayina empunda gye bamuwundanga era bayinanga empanga gye bamuwanganga, n'Abasoga na gutyo. Oluvannyuma lw'endyo okutandika okubaawo olwo kati tutuuse ku mwaliro gwa Kabaka Kintu ng'ebiro biyise n'amagera, ogwafuuka ennono n'entambuza y'ensonga mu mawanga ag'enjawulo. Kale nno bwe tuba tutereeza omulongo oyo, osooka kuddayo mu kitundu kiri eky'obutonzi n'omuzza mu kikyusankanamo n'okola ennambiko ng'osinziira ku bwa nnambika nsonga we yaggyawo ekitundu ekya Lukowe Nakaliika nga aggyawo amaziga n'okuyiwa omusaayi okwabeerawo, kubanga jjajjaffe omulongo yatandika okweyigira. Baayinanga enkolerero ze baayinanga okumukolererako, naye we bataazituukiriza n'atandika okutambulira mu kitundu kiri ekyokulya ebifudde, okulya ebitagguju. Kale bwe busungu obwo Kabaka bw'atambuliramu mu butonzi, najja n'atambuliramu mu buzaale ne mu buwunde. Kyova olaba mbagamba nti ayina emyaliriro 999 gy'emyaliriro gye, ng'asinziira ku ndyo ez'enjawulo. Gw'Omusaamya ayina bw'akutuulamu n'akuyisa, Omuganda ayina bw'amutuulamu n'amuyisa. N'atejjukira mu Muganda mulimu ebika eby'Abengabi, mulimu eby'Ab'Emmamba, mulimu Abalangira, buli omu amukkirako mu bubwe, kubanga abaasooka mu bubereberye bwe baali bamuwangira ne batambuza ekitundu ekyo eky'amaziga. Nkiyita ky'amaziga na musaayi n'okuweekula eŋŋumbagumba, ekitundu eky'obusezi bwe kityo we kijja. Kale emboozi mpanvu gye sisobola kusosootolera mu kadde akatono kubanga katulima empinga, nti okusiiba n'onywa ku malombe g'abajjajjaffe oba n'onywa ku malombe g'obutonzi oba ga nkuba oba ga luzzi oba ga nsulo si tteeka, naye kyasinziira mu kitundu eky'okwebonereza. Ekyo ekitundu eky'okwebonereza oba okusiiba kijjira ku mwaliriro oba ku mulembe gwa Kabaka Kkunsa, era kuvaako n'eŋŋombe egamba nti alyanga eyasimatuka Kkunsa era eyatuulanga ennamugongo eyalamulwanga era gye yalamuliranga, era ennamugongo bwe bwali obulamululu bwe oba gye yatuulanga ewabanga ekitebe kye, nga Nnende tannatabaala kubanga yeddiza Obwakabaka obwo bwe bukeerere n'ekitundu eky'Abalangira. Kale ekitundu ekyo kyafuuka kya bbalirirwe ng'omuntu yeerumya, kubanga waabaawo okulwana kw'amaanyi okw'omulongo gwe twogerako olwaleero ayitibwa Bisagazi Bikwakwaya oba Kawumpuli, Kamuli Kansaze, Kkubo lya Mulimba, Kikongoliro, Bukulu bwa Wadda, Takajjenje, Maali Tefa. Ago gonna gaali mannya gaamutuumwanga amawanga ag'enjawulo nga basinziira ku abo bannansangwa. Kale ekitundu ekyo ky'okwebonereza, obutamwa birevu, obuteewemba bitundu bya byama, nako kwabanga ng'okusiiba. Jjukira emmere yali ntono. Kale nno ekitundu ekyo eky'okwerumya ne kijja bwe kityo ng'omuntu ayagala yeebonereze addizibwe ekisa eri emyoyo. Waliwo ekisiibo kye twogerako ekya jjajjaffe Ndawula.
waba atudde mu bulangira waliwo ekisiibo kye twogerako ekya jjajjaffe Kabaka gwe tuyita Bulamu oba gwe tuyita Kinene nakyo weekiri waliwo ekisiibo ekya jjajjaffe Mukasa. Kale ebitundu ebyo mulimu okulya ebibisi, mulimu okulya emikalo, mulimu okulya ebbumba erisimiddwa, mulimu okulya amakoola, mulimu okulya ebibajjo by'emiti. Era ekitundu ekyo kyonna kitambulira mu kitundu eky'okwebonereza ng'osaba ekisa wezzeeyo mu butonzi obw'abajjajjaffe weerumye kubanga waliwo emyoyo egyali gikitambulirako abalangira abasatu. Ebitundu ebyo byonna bijja era byeyolekera mu buzaale si mu butonzi ne bijja ne bituula ne mu buwunde. Y'ensonga lwaki twatandika okubikola. Obutonzi busobola okukulagira ng'ojja kulya muwogo mubisi oba ng'ojja kumeketa lumonde mubisi oba ng'ojja kulya ku nsigo embisi. Okwo kwonna kuba kusiba, kuba kwebonereza, kuzzaayo kitundu kiri. Obutonzi butuddize ebiro ebirungi ebyali byasoba kubanga omulongo Kawumpuli yasobezebwa ku mulembe oba mu biro eby'obukulembeze obw'omulangira era Kabaka yali afuga mu biro ebyo ng'alamula Obuganda n'ensi ezaali zeetooloddewo nga tosaba ekisa kye kubanga baali baamusobya kunsa baali baamusobya nga bw'olaba Kawumpuli we yasobezebwa. Kabaka Kayemba Nantabuulirirwa ne Kunsa naye yali yasobezebwa mu mulembe gwa Kabaka Kiggala. Kale nno ekisiibo ekyo bwe kijja okunywa amalombe tukikontanya nnyo n'ennono y'Abannabanteta oba tukikontana nnyo n'ennono y'Abalooma oba Abayonaani. Kale ne tukwata obuwangwa bwabwe n'ennono ne tubirambika mu buwangwa obwaffe naye nga si bwe gwali nti omwoyo ogwo omubereberye guyina obuyinza bwagwo okweyatulira ne gukulagira ennambiko. Oyinza okusalawo n'ogamba nti nja kulya emmere ey'omutaka nga mbisse yeeriibwa, n'ogamba nti nja kufumbawo ekintu gundi kirire mu magera bwe gati. Kuba kwebonereza kuzza mu mubiri gwo gudde mu bwamwoyo buli ofaanane obwamwoyo buli obwatonda bwakutonderamu naga nti yatutonda mu kifaananyi kye. Ekifaananyi kye kyenjogerako kye kya bwamwoyo si kyeky'omubiri kubanga guno omubiri gufa takajjunge guddayo mu butonzi bwagwo. Y'ensonga lwaki Abaganda bakugamba nti ekikeeya enkoko okubojja omuddo budde kuziba. Kitegeeze teyalidde nayo yezzaayo ne yeebonereza naye obutafa njala ebojja omuddo n'embwa gutyo n'empologoma gutyo. Oba munfuna bulungi mu nsonga eyo. Kale nno twawule ekisiibo ekitambulira ku kitundu eky'Abakristu oba eky'abasabi oba abasomi n'ekitundu eky'Omuwarabu bwatambulira ku nnono ey'Obuyisiraamu kubanga buli buwangwa na nnono ya Nabanteta. Era ku nsiko twajjako Nabangeye. Nabangeye yali obuyinza bwaffe naye twejjako obuyinza bwa Nabangeye ne twetuuma obuyinza bwa Nabanteta. Y'ensonga lwaki twatwala ekitundu eky'obusomi n'eky'obusaazi. Weewaawo ndowooza ensonga ziwulikise bulungi nnyo. Omukulu yampeereza audio ezo mu inbox yange ng'alina ebibuuzo by'abuuza. Obusezi kyeki? Lwaki omuntu bagamba nti ogwo omuze gwawo? Ffe twakulanga tulina amaka ge tumanya abaawo basezi era nga bagamba nange mbona omuntu wafa awo omukyawo kazi waawo wabeeranga omukazi omukulu mbwayumira bw'ati ng'ekitambo kimulinnye ng'ayagala agenda kuggyayo omuntu. So ndowooza okunnyonnyolwa mukufunye bulungi nnyo era ndowooza gwe munnange yabuuza ekibuuzo ekyo yansa ogifunye bulungi nnyo. Mpozi okuddako ewa muzeeyi oba alina kyagattako ku nsonga ezo. Kuba n'ekibuuzo akwotinga muzeeyi agamba muzeeyi amaze bangagamba abantu abamu balina gye beesawo nagamba obulwadde bwaffe. Problemu y'ekintu ekyo
timujja ne mubeera n'ekizibu ne mutavaayo ku kyaŋŋanga kati obudde olaba nti abamu bagenze ne bafuna ebizibu naye nga bongera kutuumako ku bizibu addukidde mu bulokole akoze eki so gwe oyinza okutandikako oyinza okukola ki okutandikako naye n'otandika okugamba abaana naye abaye nti tulina ekizibu tulina ki ekizibu nkwasizeeko lidde mweyongereyo mu maaso naye ekizibu kyekino kubanga abantu abasinga obungi bettanidde nnyo okugamba nti basomesa abaana mu masomero naye ne boonookola otya ng'ogambe nti osomesa omwana ayinza okukwata bukusu era n'ebigezo n'abikola n'akola ki naye era nga ku mirimu tatereera nga tatambula n'ogenda okumaliriza nga atandise okubbirira buwalagi omwana wagundi amaka gano naye nga mulinamu oguzibu mwagusirikira katugenze abantu bagenda ne batandika okuba nti bafuna ssente wa bbeeyi niwe yali badde atandikira okugamba nadduka agende mukyala alabe ku banne abo bajja kunsaba bajja kuntawaanya kama n'abeera awo naye nga ekizibu abaana bakikola ki era bajja kuddayo ekiseera kijja kutuuka badde mubafaanane nga baliwa nga bali bakakati tulina ekizibu wano olwokuba nino Buganda yasoba abavubuka tebaagala kukola baali badde bakola ne gavumenti ekoze eki naye waliyo ekizibu ekirala olwokuba nino ebintu byasangibwa nga byayonooneka abazungu ne bajja naye nga basanga ebintu byakola ki ne bagaba amataka kati bakyakayanira ttaka famire kati ettaka bwe linaggwawo ne batunda ne liggwawo banaatunda ki kitegeeza bagenda kuddayo mu kitundu kiri kubanga tebalina bwongo kulengera wala tulina kukola tutya abaana kubanga nze siri musajja mugagga musajja mwavu kubanga bwe naali badde nkolera olumbe nalufunanga nina emyaka 20 bebawulira bagamba mbu obwo obulwadde bwaffe naye nga tata wange agamba obwo obulwadde ki nina ne muto wange akyali ku street n'olwokuba nti no maama nze si yanzaala kubanga ebyo byonna abantu abadde balina obbimanya waliwo omukazi gw'osanga n'omuzaalako omwana oba by accidental naye nga n'ekitundu ekyo mu bayibuli mu ekiri Dawudi si ye mwana yali alowoozebwako ne kitaabwe bajja banoonya nga yakasindise neyo kulunda naye nga ye mwana yali alina olulyo olugenda okukulembera okujja Abayudaaya mu bizibu era ne Yesu akugamba nti yava mu lulyo lwaki bamubuuza agamba nti bamubuuza gwe tambula n'agamba mwogere batuuka ku Dawudi n'agamba oyogedde kati Dawudi yalina ki kati nze waffe nze nali ow'omukisa mu baana taata wange bonna be yazaala nze yanzaala omwana naye nga nzadde mu mange nga wambogo naye nga ab'embogo be bali supposed be balina ekkobaane abaana bannyina abagabe ku lubereberye be bavaamu ab'enkima bajjajja ba Buganda abaakola ekkobaane kubanga jjajjaffe bamuyitanga Kahuma Saabayinda kuva mu baana bannyina abagabe mu kitundu kya Kato emawokota n'akola ekkobaane paka mu Bizinga Esese kati manga nze ngenda okwetegereza kubanga manga ava mu baweesi Basekayiba kati ngenda okulaba nvaayo okukwata mu bwenti nga ndabye obwongo bukyuka ng'abantu n'ebimu bembadde balowooza nti ndi mulalu kati abamu beena bagamba nga emyaka 25 emabega bakatandika okubiraba kati batandika kyetugamba Apolo yakola ki ekitundu okizaalibwamu nga gw'oli muki mulondi naye kati olina okufuba okulaba nti bw'osanga nga osanze olujja nga lulimu obuzibu tomanya gw'oyinza okuba nga gwe w'omukisa nga gwe ogenda okutereeza kubanga ekitundu ekibadde kisinga okubira ddala Buganda kibadde ekitundu eki ti olw'okuba bagenda ne babikaminga babarians ne banyaga abakazi mu ntabaalo ne bajja bamenya ekkobaane lya Ssese etutambulira mu Santa Maria bulidde
Kachibula Museveni naye abadde wa mukisa bwe yakwata power omuntu gwe yasooka okuwa mu medo yimukyalawo nalubaale ngenda mmalirizeeyo ko n'ebibuuzo kimu bibiri abantu baffe enamba gye tuyisaako audio namba yange ya WhatsApp eya MTN yakomyewo ku WhatsApp 0783077985 0783047785 osobola okuyisaako ekibuuzo ky'okusingira ddala njagala n'obuuza ekibuuzo ekyo mu audio kubanga nze kinnyanguyira nnyo okuforwardinga eri omukulu okubanga ate akuwa answer okusinga bw'onanteekera mu text message so bw'oba obuuza ekibuuzo kyo kyonna kyeweebuuzaako kyoyagala okumanya nsaba nnyo obubaka obwo oba ebibuuzo ebyo mubiteeke mu audio message bw'oba otidde erinnya lyo terijja kuyita ku mpewo so teweeraliikirira n'eddoboozi lyosobola olikwatamu nnyo katono nnyo abantu abakumanyi ne batakutegeera ngenda kuyisaawo ekibuuzo kya mukyala Irene agamba Mumbejjanze nsaba kubuuza munnambululemukko nina omusawo wange ankolera twakola omukolo ogwa kibuuka omumbaale ne tusala enkoko emyufu n'obusaale naye akasaali kasigalayo teyakampa kukaleeta waka tekiriiko obuzibu bwonna ate yali akawangira ye kennyini yali akola lubaalewo lwaki yakalekayo yeebuuza nanti oli teyakamuwa kubanga tubaale nti akasaala ako kale obaki omuzimu gwajja gubawo ekyokukola timukole bwe muti akasaale lwaki yali akalekayo ebyamuwe byeyatwala wange ejjembe nga tolirekayo n'omusawo asobola okubuzaabuza muzeeyi byali bifu yamubba byali bya kifere yamubba okiraba mukyala tina nkulamusizaako amugamba nti munange muzimu gwa jjajjawo gwazze ne gugamba bwe guti ne bwe guti gwalina akasaale kali gwetaaga enkoko kasalirwe era alimaze okukasalira n'akamukwasa oba n'amugamba nti kale sooka oleete ssente bakawunde kubanga ebintu ebyo empewo zeetaaga okuziwunda bakawunde ogende nako naye kati ate asigaza oteeta ekintu ekyange ekitali kikyo kikolere ggwe yali mubbi Mumbejjanze ndoota nnyo nga nnyonsa omwana omuwere kitegeeza ki omuwere alinamu ebbanja yalina omwana simanyi kino kizaalibadde akolaki ngenda kumaliriza n'ekibuuzo ky'omukulu Wangolo bannaye mbeebaza nnyo abaweereza ebibuuzo era ebisinga bwenkiraba sikuddamu kitegeeza nti ngenda kubiyisa kumpewo sikiyinaako bukugu saagala mutandike okugamba Mumbejja yaŋŋamba bw'ati ate mulongo yagambye bino ebibuuzo bwe bijja byonna mbisengeka mbitereka bulungi nnyo nesobola okuba nga ate mbiyisaawo wano ne bannammwe abalala batasobodde kubuuza nabo ne bayigira ku mmwe abafunye obuvumu ne mubuuza agamba nze mbuuza kumanya g'emmindi z'abajjajjaffe n'essaawa gy'olina oginywerako bweza nnyo ekyo ekibuuzo kya mulongo kigongo bazannya naye ng'ajja kubanga kyamulula alina okusooka okumanya jjajjawe yajafuwa mmindi ki kubanga bali bwe balina okuwa emmindi ayinza okubanga jjajjawe tannamulabikira naye nga ayagala kumanya amannya g'emmindi manye ya mama nabuzaana efaanana bweti oginywa budde bwe buti abo abakazi bwe bafunidde ebizibu mu Kampala wano nagamba mukyala wange awaka ne mugamba gw'ofuwa emmindi gwe ani yakugamba nanyini mmindi eyo lubaale timwamukolewa tukafuutusinga ofuwa emmindi omanya buzibu obulyawo ekibuuzo kyono njagala kifaanaganira n'ekyomwana muwala oli agamba kitegeeza ky'okuloota ng'oyonsa omwana ng'amata mangi ate nga mu buliwo omwana oyo yafa mulimu ebbanja omwo mulungu ajja kubiddamu Gluden agambye oyo afune bufunyi mwami azaale ekibingi bamulaze ng'ayonsa naye Gluden Gluden lwaki ebintu ebimu biteekamu olwali ebibuuzo byange bibadde mu inbox mbimazeeyo naku lwaleero
abatafunye kuddibwamu bijja kugenda omukama wange kyemmanyi kwali alaba bulungi nnyo so abantu ekintu ekikulu kyenjagala nnyo buwunzika ekintu abakulu abantu kyebasinga bagamba abantu abakulu abantu abasinga obungi banoonya lubaale naye balowooza nti lubaale afuutukafuutu siki misinde najja kubanga gw'olina ssente oyagala omukole lubaale alimu obutonzi obuzaale ku butonzi bw'obuzaale oyinza okweyagaliza lubaale wakasolya naye nga maama wo si yali mu layini ki layini eyo balubaale asinga obungi yenna ava ku bulezi kati abantu kyebatakola ki kyebatamanyi naye abantu banoonye nnyo kubanga nabali abaali balwanyisa Buganda bwe basinziira okugirwanyisa ewaliwo omwami omu yayogerangaawo ku CBS tibaali bewasa bokka bwabeerangawo empasa egenda mu mpya ne baagala bakimenye kati mu kukimenya ne Nalongo nadde ebbali n'akola ki oba tesobola kusamira lubaale ataliwo tekisoboka wadde kati olaba abazungu abayudaaya balina amaanyi badde n'amaanyi mayitirivu nga be bafuga ensi naye nga bagitambuliza mu kiddugavu basikalandi bonis nabo bakola ki atambulira kati bwe tuvuddeyo ne tugaa nti ensi eddeyo mu bwerufu baani abakaaba amaziga era kati bayudaaya benna kale tweyanza nnyo tweyanzeege ye muzeeyi Apollo Ssebutinde era tujja kusukkawo wano wiiki eno Buganda yesize embalirira ya buwumbi 305 obw'embalirira y'omwaka 2025-2026 so tuyozayoza Buganda katusabe babe nga basobola okuŋŋaanya essente ezo okusobola okutambuza emirimu gy'owa Buganda n'egy'obwakabaka bwa Buganda ekirala bannange tuddemu ak'obuntu bulamu ne wiiki eno ebuutikiddwa amawulire ga omukadde Nakibuuka eyakwata ekyapa kye mu bulungi ng'agamba nti oba oli awo bwe kinaabeera ewange bazzukulu bange batabani bange bayinza okinzibako naye kankikwate nkitwale bannaddiini abalyoyi b'emyoyo be tusuubira nti be baali badde abasaale okutulaga ekitiibwa kya Katonda n'okutulaga obulungi bwa Katonda nga booleka amazima ate be yakiteresa ate be baasooka okumwefuulira ne bagamba nti yabaguza ekyapa naye nti yatunda ettaka n'abawa ekyapa naye ng'ekyapa tekuliko transfer forms kati bwebuuliza yasayiningawa nga transferinga ekyapa ekyo okuyingira mu mannya ga Kaleziya naye kale ensonga ezo kirungi saagenze mu State House nezigenda makugu ab'enjawulo naye ekikulu kya byonna tuddemu ak'obuntu bulamu ate tubeere bantu b'amazima kati abalyoyi b'emyoyo bwe munaaba nga muserebye ne mudda kussa ery'okubanga temukyalinamu nsa then kati ffe abantu be mulyowa emyoyo muwatulwa kifaananyi mutulaga nti ne Katonda gye mutubuulira oba oliawo n'okubaayo taliiyo kubanga olaba mmwe abamusomesa temumutya olwo ffe bamusomesa anti ekyo kyonna bantu butamanya olwo lukwe lwe lussa Mwanga ne lussa ki Mwanga ne Kabaleega ne bakwata abafere ne babayingiza mu ddiini mu kifo ky'okukwata Bayibuli ne bagikwasa abataka era tewaliwo kika kyafuna ttaka kuba teriyo omuntu gwe bayita kika kakibula abantu badde bagezaako okugenda nga baddira ettaka live mu kyapa kino ki akati bono mukyala watu mukazi watu nalowooza nti kiri kika kya bukatuli ki kumbe babbi kale munzikiriza akamasuku yankaddize omukulu Lutwama Edward agamba Kasikonda ava kuki amanyiko kwe kiva kale omulongo ajja kukiddamu mu angu y'obwangu neno sagala mu bya science so sagala agambe nti omukulu Kityogolo agamba omuntu anoonya atya olulyo olutuufu nange simanyi naye ansi ojja kukifuna olulyo olutuufu mwayinza okuwasa ansi ojja kukifuna nagawonya jja ojja kubanga ate ofunye okuddibwamu njagala okubeebaza mwena batambudde naffe kuba ali ku sawa ate paka netunzikidde show yaffe y'olunaku lwaleero mwebale nnyo mubadde balabi balungi mwebale commentinga mwebale kubuuza bibuuzo ebyo ebisuliridde bijja kufuna ate okuddibwamu abajja mu inbox tuukira ku nsonga nteekeramu ekibuuzo kyo ebirala bindekere tonyumyaze siri munyumya sibalimba gweteekamu kibuuzo kyo ebirala bireke eyokwagala okugeza okugenda mu bifo ebyenjawulo so ayina ka contribution konna
osooka yisa ku namba eziyita wansi awo ku scroll obuntu obutambula kuliko enamba z'essimu so kunakona kuolinawo contribution gy'olinawo kozesa enamba ezo so okulaba nti tubaleetera ebintu ebimu nga bakuba tusomesa mu bifo ebyenjawulo batutagamyo amafuta n'okusobola okulaba nti tutambuza ttiimu yaffe okugenda mu bifo ebyenjawulo mu Uganda so tubasaba mwenna abalina obusobozi tubale nga tuplaninze butuukira mu mwezi ogw'omwenda awo tube nga tulina ebifo ebyenjawulo bye tuba tubusizzaako so wena gwalina koolinawo konna sooka yisa ku namba ezo oba n'okozesa namba ezo zennyini kuba ziri ku WhatsApp oba n'okukubako okusobola okulaba nga ofuna ebisingako awo mumbeja nsonyi okuyingiramu eyensonga ebadde nnungi nnyo njagala okubaagaliza weekend ennungi etwerabirire tusobole okuba nga ate abasobola okugenda kubanga mukuma ku byoto mugende mukume ku byoto nammwe abagenda mu byalo mugende mulambuleko bajjajjammwe mubalime mubayonje mubayooyote mubasabe n'emikisa mbagaliza weekend ennungi tusinkana ate Friday jja beere bulungi mweraba. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.